agenda kukola edduuka lya sawo Uganda mu mulembe guno gwe tumanya agenda kulunda omumyu tumukwata binyogera amazima bw'oba oyagala gagawala ku muddakiika zino kugawala mu weekend osooka n'otwala birwa ne tubyogerako bonna ekyawo ne bayiikawa n'obaguza ki esente ziva munu ze zigula ekinyumba ky'omumyu esente ziva munu ze zigula ensigo ya rosemero ate kino ne kisigala nga kiyimiridde anakitegedde mwena mulina okulunda obumyu naye ogenda kulunda omumyu mala emyezi 6 nga tona kufuna nanusu neki ogenda kuluma rosemero mala emyezi 8 nga tona kufuna neki naye kati omulembe oguddako gwonna ngenda ku radio ne ku TV okwogera products ogenda kulaba abantu basimba line ku maduuka gammwe poni yakimanyi ono musiraamu bamekoyaga tukolera edduuka mu kitundu ky'owamu ate abalala mutya okukolesa abantu si gw'olina okulutuulamu bw'oba ng'oli wano ng'olina bizinesi eki gw'olina obuzibu gamba lwaki ayi watambulira 13,000 batwalako meka kati takisi y'ebitanda ekyaliyo kakitegeeza n'okuba ng'olina emirimu egi omulimu omulala guvaamu school fees z'abaana omulala ne guvaamu esente z'awaka ate omulimu ogwokusatu ne guvaamu sente z'otereka kyekikulakulanya omuki kati olina okussaayo edduuka mu katawuni kowammwe n'ofuna omwana yamala siniya 2 n'omutuuza mu dduuka nze nindanga products akawunga omugo biki byonna ne basimba layini anaategedde ekyo eyo nvuddeyo ngenze kusomesa ebyange bwe naamala okukomawo okuva mu nsi z'Abawarabu nintuukira mu kifo kiyita mukono gamba mukono nagenda okukomawo ng'amanyi omuntu asobola okuddira akantu kano koolaba ako kakwate kalwa kalozimero kolaba oti kalozimero kano koolaba ng'amaze kunyigiriza abayindi ngu kano akantu kano ke kagenda kununula Africa kuva mu bwavu nimbabuuza lwaki ne bagamba emirembe guno ogutugenda okuddamu ogutuyingiddemu kati Abafrika bagenda kutegeera nga lwaki buli kyalo kiriko omulwadde wa ulcers lwaki buli kereziya buli muzigiti buli kanisa abalokole abasula nga basaba halimu omusajja akabamanyi g'ekisajja halimu omulwadde wa ulcers halimu omulwadde wa pressure halimu omulwadde wa shukaali halo ne bagamba ngu abantu bagenda kutegeera ekiviiriddeko obuzibu Abanyayuganda okusingira ddala tunywa ebintu tukolesa ebintu nga tumanyi babikola mu ki ng'osanga omuntu ali ku kimango juice kyona anywa naye nga talaba ku emotoka y'emiyembe n'emicungwa ng'eyingira mu factory halo gye tuli nagamba ngu Abanyayuganda bagenda kutandika okulabuka ne bagamba kateba nga tebannaba kulabuka gwe genda Uganda ddayo owammwe okole factory nga factory yogenda okukola ekole products ezo nga products ezogenda kukola nga raw material Abanyayuganda be bagirima nagamba olunaku raw material balaba nga motoka epakidde rosemero eyingira mu factory abantu ne balaba ngu soda afuluma omukoze mu rosemero omukoze mu mulondo omukoze mu mujaja omukoze mu beetroot ne balaba n'amaki ne bagamba abantu balikolesa products ezo okusinga enkolerere ne bagamba ffenna abakola products mu Uganda owammwe tuddira amazzi agammwe amaki ne baleeta chemicals ne basuula mu pipa z'amazzi aga wano ne bateeka mu cupa ne batuguza amazzi ne bakuŋŋaanya obugaga bwonna nagamba kyekyolaba motoka yaffe bw'etikkula ebintu bw'etikkula nga soda mu kitundu terina kyekomawo nakyo etikkulayo soda diponi zijjula neekomawo nga terina kyezze mu bantu ne bagamba kateeba ky'olina okukola eyo factory yolina okukola mu Uganda motoka bwemala okutikkulayo soda n'etikkula amajaani n'etikkulayo products ziri ate bwekomawo n'omulondo n'omujaja Abanyayuganda ne bakiraba Abafrika ne bakiraba ne bagamba kampani eyo eribeera number 1 mu Africa mu myaka 2 ne bagamba ngu Abafrika baali balina amagezi nnyo Abafrika bali bategeera nnyo ne bategeera be bagenda controlling ensi ne baddira amagezi gonna ne batusomesa ebitakwatagana ne batujja ku mulamwa omuntu agenda okutegeera okusoma ekimugattako ng'ayingidde university osanga omuntu ng'alina diguli naye ng'omutwe tugukola ng'alina diguli nga naye nga talina kyasobola kukola
okujja nga bamugambye kola kinu awo basobola kukikola. Hello? Ne basomesa omuntu who discovered the river Nile. Ne bamugamba muzungu. Omwana n'abeera ng'alowooza ekyo agenda mu exams agenda kusoma ekyo kyokka. Ne batusomesa okujjukira ebyayita emyaka 3-4 si kubeera creative kubaako ekitutonda. Bakwata omwana wa senior 6 ne bamukasuka emabega emyaka 50. Abaana bonna batudde senior 4 abatudde senior 6 90% ebibuuzo babuuza byemabega. History to remember babasomesa okujjukira. Kati at the end of the day universities zonna zolaba zifulumya laborers abagenda kunoonya emirimu ku street. Kati oja bukulasa yange bana omwana wa university ebinsomesa tababa budde abeera nga ali ku simu kubanga tabalanga byebigattako omuntu ebigasa omuntu asigala nga bamupangira kiri kasasiro bamuteeka mu bwongo. Ne baddamu ne baleetera amasimu ne bagabawa ng'omwana 90% ebirowoozo byonna amumalira ku simu. Ekisobola kuva mu sente zisobola kusomesa omwana, ezisobola kuva mu sente ezigula akaleega, ezigula esiti, ezigula embuzi, ezigula enkoko, ng'amagezi gonna ne baddamu ne bagateeka ku simu. Naye nga buli dakiika yakola bw'ata esimu ng'akasente kalina bakatwala. Ng'okuddira omwana wa diguli n'omutereeza kikutwala emyaka 20. Kumujjamu biri byonna baamussaamu n'omussaamu kino ekisobola kumutwala mu maaso kitwala emyaka 20. So kati gwe yazze wano tegeera na bino tozze kutuyamba ozze tukuyambe. Point number 1 olina okukyusa mu ndowooza yo n'otegeera ngu Uganda yesingayo obugagga. Bw'oba nga tolina kutegeera ngu Uganda yesingayo obugagga yesingayo buki n'otegeera Uganda yensi esingayo obulungi kyekyaleeta ng'omuzungu yagituma Pearl of Africa. Tulina abaana badduka mu Pearl of Africa buli lunaku ne baddukira mu nsi z'Abayindi, mu nsi z'Abachina, mu nsi z'Abarabu naye nga baddukira mu nsi z'omusanyira nga bamala n'omwaka mulama nga tebalabye na nkuba. Naye ate talina nkuba batalina ttaka be balabirira balina ettaka. So tuzze kukugamba ng'akataka akatono k'olabaako akaki obwo bwe bugagga number 1. Bw'oba ng'olina akataka kava wano katuuka wanu oba kajjajaawo oba kakojaawo ako akataka ettaka ly'olaba eryo bwe bugagga number 1. Ate Mukama yatwa climate n'eweza ennungi esingayo obulungi mu Africa. Bw'olaba green yonna nga ffe batambuddeko ensi zonna Uganda ye part of Africa. Uganda yesingayo obulungi mu nsi yonna. Oli wa mukisa kubanga bakuzaala mu Uganda. Bakuzaala oli waki? Kubera Katonda engalo z'amaanyi kubanga bakuzaala mu Uganda. Lwaki Uganda yesingayo obugagga? Abakongole ina abakongole bali wano baze kutukyalira. Bwe bamala okusima gold yaabo minerals ezibadde ate akatala akanene bazireeta mu Uganda. Abazungu bazigulira mu ki? Bwe bamala okubakwasa za dola zonna bwe bati bando za dola ate baziwanisa mu sente za Uganda ne bayingira mu kikuubo ne bagula ebintu mu kikuubo ne bagenda nabyo. Abanyayuganda bazikunganiza mu kikuubo obuhumbi n'obuhumbi bwe bati bonna obubapakira ne babutwalira Abayindi ne babutwalira Abachina. Ziyitirako buyisi wano. Mukoma okulaba mu kikuubo bakola ki? Bakola mukitegede naye nga byonna 70% batunda mu kikuubo byonna biviiridde aweeru. Bwe baleeta kampeyini ya Buy Uganda Build Uganda, Abayindi bonna ne bajja mu Uganda ne basima amazzi mu binyumba bwe biti ne bapakira ne bateekako made in Uganda naye ng'ekiri munda kyavudde mu nsi yaabwe. 90% chemicals ezikola soda ezikola amajani ezikola biki byonna ziva mu nsi yaabwe. Bano batuguza made in Uganda. Bweba Uganda nyavu factories ezibazimba products ezibakola baana abazigula. Supermarket zonna ezibakoze mu Uganda baana abazigula. Kati bamanyi okutegeera ngu Uganda yesingayo obugagga. Omuchina ajja n'azimba wano supermarket, omukazi we yakwata sente, omwana yazibala nazaala. Bano abawala abafa balina za diguli bo basinduka obugaali. Nkuweeki bo basinduka obugaali ku ttaka lyaffe ku ttaka lya Buganda ne diguli namba. Bw'afunamu akadde katono abeera ku simu era babaleeta za TikTok.
n'atagamba tugatte amagezi amaki naffe tukole supermarket eyaffe, tukole products wanu, tukole supermarket eyaffe naffe tukagabane. Bwe tumala okutandika tugende mu nsi yaabo, kubanga baagala ebintu ebiri organic. Baagala ebintu ebiri organic. Batuguze eddagala, bw'oliteeka kabeji, bw'oliteeka ku nyaanya tebazigula. Saka bwe tunabatwalira ennyaanya eziri organic, ntubatwalira kabeji eziri organic, ntubatwalira buli obunyaanya obuyita bwa malaaya anabujjukira obwekala bwe buti obw'omu lusuku, ntubuzaayo eri, tukuŋŋaanya ssente buli yenna yazze mu kiraasi osobola kunnuka n'emiliyoni 10 buli lunaku nga zizo. Awo bunyogedde emiliyoni 10 tarasobola n'okukuba engalo. Tugenda kufumbira ennyama y'akamyu, oliirewo akalo n'obumalaaya buli bwe butusikisa n'obukatunkuma n'esuga n'ebyozi. Mukyaliyo ngenda kubazaayo eri mulye emmere yammwe eyibalimidde ku ttaka lyammwe, owangala emyaka 10 ng'oli mulamu. Myaka 9 bw'oyingira mu kisenge omusajja ng'ozaala abalongo nga matwala era omunafu. Bwe basi mugongo, ekifuba, bwe basi kifuba, omutwe, bwe basi mutwe, amagulu, pressure, shukaali, alisazi. Edda mu myaka gyaffe yedda, gamba yedda. Ku kyalo omuntu ogwo omu bwe bamuteeka ku macupa ng'ali adimi nabanga alina kanula. Mukitegere ekyalo kyonna kyeraliikirira. Omukazi wa chairman ali admitted, bamutaddeko amazzi ali ku macupa. Naye kati bwe baalaba ng'omuntu bwe bakukuba empiso enki oyerabira mangu, kati balina okuteekayo ekicupa ky'amazzi ekinene. Naye ng'ekicupa y'amazzi ya 850 bakuteeka ekicupa y'amazzi nolaba nga gatambula nga bakuba bbiri emitwalo 15. Kati kokuleeta bino ebyamazzi, kati bakuteekako kanula n'ekugenderako. Bw'obeera awako tegeera olina okuddayo wa ku ddwaliro kumalayo doozi. Gamba naye gamba naye bwe tuddamu tukozesa products zaffe zino z'olaba oziraba muziraba mugenda kuwangala ng'Abachina. Abachina bafiira ku myaka 10 anakimanyiiko 10 ebi nga balamu. Oyo yenna akimanyiiko ng'oyagala kuregisteringa n'emitwalo 3 ojja mpolampola mpaka wa, kubanga bwe tunaamala kiraasi ate sibasanga musimbye layini. So katuge situkayo mpolampola banga ntala omuntu ojuze foomu okwata oddeyo. Ategeera aba yategedde dda ng'ekintu kiramu, atategeera ne bw'ona musomesa omwaka mulamba asigala ng'awakana. Benaakomaninga wangaadwa ki okusingira ddala Abaganda, Abakiga, Abanyolo, Abatoolo okujjako abafumbirafumbira mu batonotono. Bw'akola kampani oba ya baasi, bw'amala okufa kampani myezi emirala eki eba efudde. Naye ate omuyindi bw'ajja mu Uganda n'akola kampani, omuyindi na bw'afa kampani esigala ng'ekola ki? Kubanga ekintu takyezimbirako. Ningamba bwe naatuuka Uganda ngenda kulonda abaana 108 ndina amagezi gunsomya ebintu bino byonna nga bambaze, bwe ndiba nga nfudde kampani esigale ng'ekola ki? Bwe naamala okujja mukono nindonda abaana 108 nindira amagezi gano gonna nimbayigiriza okukola ebintu bino byonna byolaba ku bwereere. Munyayuganda kyakikola n'okoma n'oyigiriza bano abasajja b'ekibuga okukola ebintu bino byonna ku bwereere. Bwe naamala okukikola nintegeera omuzimu ogw'okukola ekintu omuntu omu gunvuddeko, nindira amagezi gunsome byonna nimbayigiriza bwereere. Kati bajjudde mu kisenge eyo nobanga sira ebintu bikola ki? Kati bwe naamala ekyo nintegeera Abanyayuganda ddi oba banaabeera n'abananyini kintu. Ninyaniriza Abanyayuganda okugula emigabo. Ningamba kampuni njuguzza Abanyayuganda bagulemu emigabo, buli mwezi bafune amagoba. Kati abo ali bagenze ekintu kisigale nga kikola ki? Nga kikola ki? Abantu bakolomedde nze. Nemanyi lwaki bankomeremera? Batuuka nga bagala amajaani, bagala clear plus, bagala bikinga ebintu bikoze eki? Kubanga demand eri waggulu. Ate sina abasajja n'abakyala abunsobola kwawula. Ningamba konteina zonna gozivunaanwako, sitiika zonna gozivunaanwako. Mukitegeeza? Kati ze nimbeera mu production ono n'alowooza sitiika kubanga mbadde ndowooza konteina, raw material, obumyu, omusaala biki. Bwe maze okukitereeza nga bw'okiraba kyonna, kaningamba njagala abasajja b'okukola nabo ekintu abasobola kugulamu emigabo ne bafuna ku ssente, nange ninfuna ku mirembe. Naakola bibi? Kati kankugambye tumundaba bibi. Sawo Uganda weetuuse ekitono nnyo, nyina amaduuka 10,000
enkumezi bweva nga tuyingiza miliyoni 9 kitegeeza miliyoni 5 zitumala gula rosemary w'abantu buli mwezi mukitegere kirwa kintegeeza tutwagala sente zammwe nga tunoonya oba amagoba naki naye twagala sente zammwe mubeere ekitundu ku kino ekintu mubeere bannanyini kino ekintu mukyogerere bulungi tukizimbire wamu tukikulakulanire wamu tutegekere abaana baffe abaddako ekiyambye abayindi n'abazungu n'abachina bategekere abaana emirembe ki tala omwana w'omuyindi abonaabona okujjawo nga zolo okujjako omuwala omunya-Uganda yazaala omwana fa amanyi Katonda bw'alimulabirira abasajja abanya-Uganda azaala abaana fa nga tabategekedde agamba ze nabonaabona saasoma n'omwana lyefaako ogwo gwali mulembe mulala halo katimba saba basebo n'abanyawo bazze tutegekere abaana baffe awo talongalo mwagala kwetegeka n'okulya n'okunywa singa halo singa taata we yagenda okuzaala nga yali kateeba nga nze ng'anyina ebintu bino byonna omwana yalagenda bonabona n'omwana yalagenda kugattako ebintu kitegeeza yalagenda gasa abantu abaki singa taata we yagenda kuzaala nga alina ebizimbe mu Kampala singa oli bwoti singa ozze kulunda obumyu singa osuubira China singa toli mu kirasi yakulunda omumyu singa toyambadde ekigatto ekyo kyoyambadde bweba mukaba school fees mukabe school fees omulundi guno ogusembayo tumudamu kukaba school fees nate school fees bamugaba omulundi ogwo kati ogenda kukwata sente ogule mugabo mu kitongole kya South Uganda emyezi emirala 3 buli mwezi ojja n'oteekayo akatabo ng'osasula school fees tosobola kuddamu kukaba school fees nate ekituzimba kino kyafuuse kyalubeerera basooka basumba ne bakipinga gavumenti n'ekipinga baneiba ne bakipinga naye kati bonna bagamba South Uganda yesobola kununula Africa n'abagamba omumyu abasajja abakulu ku kyalo Bangoba nayimirira ku kyalo LC erinsembabule nimbaga abasema n'abanya abanda bamwena akamyaka kasinga ente 4 ez'amata nakigamba abalalo bonna nga balina emiggo bali bangobye ku kyalo nimba barre ekibalo bagenda kola bwe bati kati bonna sembabule balonda omumyu chairman ali mukujja chairman wa sembabule aleserole y'omumyu ana mmanyi chairman ono muzeyizeyi mummanyi yangamba leeta omumyu yasinga yente sembabule abodalinga nekayula naye namubalira ekibalo nasanga ng'omumyu 2 businga ente 10 z'amata halo gye tuli bwe baalaba ngo abanya-Uganda banaabayigiriza okulya obumyu mugenda kuwangaala ne batapromotinga bumyu ne bapromotinga enkoko ne bategera buli muntu yenna alunda enkoko ayavuwala buli muntu yenna alunda embizi ayavuwala ne bapromotinga ekyavuwaza abantu halo talwalunda enkoko n'agagawala okujjako atunda obukoko obuto obutanaba kulya yagagawala bategeera bw'okwata miliyoni 5 n'ozimba ekinyumba n'oteeka mu nkoko enkoko nobwozirisa weeks nobwozirisa emyezi esente zeeba emaze okulya bw'ogitunda zezivaamu tosookawo nanusu 10 kati bapromotinga ekyo bonna bayigiriza okulunda enkoko kubanga balina amaduuka agatunda emmere y'ebisolo balina amaduuka bapromotinga okutunda obwanja bw'enkoko tebakusomesa okwaluza obukoko tebakusomesa emmere bakusomesa okulunda enkoko zikola sente kati wemanyi n'otunda wano okuzimba ekinyumba oteekemu enkoko kumbe banoonya akatale k'obukoko obuto banoonya akatale akacacu yaabo n'eddagala alunda enkoko n'agagawala muntu ogwo akola atya owokubiri ayina muganda walina ekyuma kya kasooli ono bw'atwalayo kasooli bakuba kasooli nga kyacuba mukola bwe bati nagamba twala kati walaba enkoko ziri zinyirira we n'odduka n'ogula kyacuwa 8 naye nga ye yagizze kasooli w'esembabule talwalunda embizi n'agagawala embizi eri okusinga abantu olaba ze sente z'okulisa abaana zikufuukidde ekizibu otindise embizi alunda embizi n'agagawala bali abantu aba asookerako ddala omusajja n'omukyala nga balina essomero
balina hoteeri, balina eddwaliro. Abaana bamala okulya emmere akawunga kasigadde n'ebijanjaalo bateeka mu baketi ne batwala mu kinyumba ky'embizi. Embizi ne birya ne bizimba. Sawo Uganda, gamba ne basawo Uganda. Ky'ekyokuddamu kyo mu mulembe guno gwa covid ogwa afuta covid. Tuyana nga olina ebirevu, olina ki? Olina emikono emeka? Olina amabeere? Asobola kulema kukola kana akantu. Bw'obanga oli mukulu olina amabeere nga toza kukola akantu bwe kati, gwe watusala. Tosaanidde kubeera munya-Uganda. Halo? Akantu kano bw'oyagala okakola mu ttaka, bw'oyagala okola omuti gwa kartuusi guno. Okumanya kartuusi? Omuti gwaki? Omuti gw'omutiba. N'okubayo zino embaawo, n'okola kino, n'okola kino. Wano oteekawo ekintu ekirala. Wano nga tolina sente oteekawo akaveera. Wano wago oteekayo akaveera, n'oteeka ettakataka n'olukwasa gulyaki? Emitwalo egi ezimba akanyumba ako. Wano olaba obutimbatimba okubawo obuki? Emuli. Bambu. Otandika n'omumyu meka? N'omumyu meka? Kisinzira kyokola ki? Bago otandika n'erola y'obumyu. Enzimba y'obumyu. Tulina engineer akola ebinyumba bino byonna. Abeera wano. Akikolera ku ssente ntono. Lwaki tuzimba bwe tuti? Kubanga ensi ezze ng'efunda, kano bwe kamala okufuka omusolo gudda, kano ne kafuka, bwe yagala oyangulayo step ki? Ate akamyu keetaaga keya, tutwetaaga akamyu katambulire mu ttaka. Kaba kagenda kulwala ebimonde, kagenda kulwala obugenge, kubanga akamyu kafuka nnyo. Bw'oba oyagala kulunda omumyu n'ogagawalamu n'ofunamu sente, olina okutegeera ebintu mmeka? Bw'onaasuuka ebintu bisatu, bizinesi ekulemye. Ekisookerako ddala, olina okutanga akamyu kalya omuddo gwa bulijjo, kalya kalandalugo, ebikoola bya kabeji, buli kintu kyonna ekya guliini. Ekisagazi nga kyali kito, olumbugu nga lukyali ki? Akamyu kakola ki? Ekyokubi kyolina okutegeera, akamyu keetaaga keya. Bintu mmeka? Ekyokusatu, akamyu tukalwalalwala. Okujjawo ng'ogenze n'ogula akalwadde n'okagatta mu bubwo. Kyekyatugamba ng'osooka n'osasula ssente zimala wiiki eruwa, n'ojja olwokubiri nga tubukutegekedde tumaze kubugema ne tukuwa ekintu ekiramu. Tobugattagattirana n'obujja ebusoga ebunyolo n'ogatta mu kinyumba eki, bugenda kulwalako, bugenda kuvaako. Ekyo kyolina okutegeera, sawo Uganda ffe twagala ennyama y'obumyu. Oba kasoga, oba kazungu, oba kinkiri, oba biki byonna, nze sibimanyi. Nze njagala ennyama. Ekimanya Akaganda kazaala nnyo. Akazungu kazaala mpa n'ekazitowa nnyo. So ekyonalaba nga kikwanguyira, kyekyogenda kgenda nakyo. Nze njagala ki? Nze bwe ntuuka mpumapuma, simanyi oba kazungu oba kaki, kye sirina bbeeyi ekyo nze. Naye akamyu akazungu kasobola kuweza n'emitwalo 10-15, kaweza kilo 7-8. Buno bwolaba bunu bubeera mu kiro emu kitundu, buno pusipusi. Kati kano kyamani yakaleese, tukamusarira akalye, ze njagala bwakulya. Kati kana kawese tulina okuza mu tulunda. Ne katusalisa. Twagala omumyu oba okola ki? Twagala akamyu keekana kutugula. Akamyu tuba kwakwata matu. Awo okoma okakwata amatu kagenda kulwala ebiwunde mu matu. Bwe bakalwadde omusawo waali okuba essimu n'akugamba eddagala. Mwali mumanyi ng'omumyu bw'abaana bw'abalenzirenzi ogw'omulembe gwayita, omuzungu ye yali atubuzaabuza. Yategeera bamutandika okulya obumyu, bwe mulunda obumyu mugenda gagawala nnyo, n'apromotinga enkoko etali mu kiriisa. N'olya enkoko tulwalalwala ate n'aleeta eddagala. Naye kati twebaza Mukama, akamyu kafuuse ensonga mu Uganda. Kati hoteri ze ziwera nga 15 za Sheraton za zonna kati zitunda ennyama y'akamyu. Mukimanyiko? Kati batima n'ebipande ebinene. Kati akamyu kafuusako ebbeeyi ku lwasawo, n'owa Kabaka ng'aserebuletinga amazaalibwa ge kutonera obumyu. Ani akiraba? Basaba n'abanyo mwena batulaba? Twebaza Mukama
nga South Uganda akatale kaffe kagenda mu maaso, abaleeta Rosemero, abaleeta obumyu, abazze kusuuba, abeegase ku South Uganda. Twebaza Mukama tubadde nga tukyatambula mpola mpola ku lw'ekisa kya Mukama. Oyo yenna ng'oyagala okulima n'okulunda okw'omulembe guno, laba pulogulaamu yaffe buli ssaawa bwe ziti egenda kubeera ku TV yaffe eno ennungi. Ate buli Mande tubeere n'obusomo nga tuyigiriza abantu okulima n'okulunda okw'omulembe guno. Osobola kulimira abafunda, osobola kulundira abafunda, ate n'ofunamu. Jangu okyalira ebinyumba byaffe obirambule, jangu olaba omunyu bwaffe, jangu olaba factory yaffe, oyegatte ku mugendo nga South Uganda bw'eba nga obwavu bukuluma bulope ku South Uganda. Mujje tukolere wamu ng'abanya-Uganda tutambule mu bulamu bweyagaza. Mukama bampeera omukisa. Abatwetaaze mwenna genda ku YouTube page yaffe ssamu ekigambo South Uganda Official, oba Facebook page yaffe osobola kussamu ekigambo South Uganda. Tubagaliza obuwanguzi.